Liiso lya mukulu ewaddugala weewalaba wuno Munnaddiini avuddeyo n'alagula His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga ebigambo abyogedde misana nga buli omu awulira. Yes, the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo babimugambye buli omu alaba. Naye baganda bange, mikwano gyange, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence the elected president of Uganda twongera obajjukiza n'obategeeza nti agenda kuba wanjawulo era bingi ebijja okutuukawo. Abalala gye munaalowooza nti nno His Excellence taasobole, abalala gye munaalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine taamaleeko, twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti agenda mu maaso. Era ebibyo ebigenda bitereera butereezi, mwe muyinza okulowooza nti nno mutegeera nnyo, mwe muyinza olowooza nti nno mwamalayo nnyo, mwe muyinza olowooza nti nno ebyammwe bya njawulo. Ne pulezidenti waffe alina okukkiriza, alina okwagala, ate ayagala eggwanga lyaffe lino litambule nga litambulira ku mulamwa ogw'amaanyi. Mu kaseera nga bangi mumumazeemu amaanyi, mu kaseera nga bangi mulowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine taamaleeko, mu kaseera nga bangi mumuliddemu enkwe, twongera obajjukiza nti waliyo Katonda oyo ye Mutonda, yatutonda ffenna tubeere ekyenjawulo, yatutonda ffenna tulabe nga tutwala Uganda eno maaso, yatutonda ffenna tubeere example eri abantu bannaffe. Bwe mba mbalamu abantu amaanyi, obanga mulina bye mwagala okwogera ku bantu, bannange mwefumitirize nga mitima gyammwe mujjukire nti buno obulamu lugendo, ffenna tuli mu kkubo, tuyitamu buyite. Era mulowoozenga nnyo ku biki bye mukola. Tujjukiza buli mumu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the president of Uganda yeesowolayo mu bangi gye twali tulemedde, mu bangi abaali balemereddwa okuvaayo okwerwanako, ye ne yeesowolayo n'ajja tukolaganire wamu ng'amanyi nti nno munnange enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti okulaba nga tutwala eggwanga lino mu maaso. Ne munnange oluusi kitwewuunyisa nti abantu abamu ate be twandirowooza nti twandikwataganidde wano bo baliwo kulya, baliwo kutumala mu maanyi, baliwo okukola bye bawulira bye baagala, naye ffe tuli bagumu kubanga tumanyi nti Mukama atukulembedde ate ali wamu naffe. Mbeera bweti bweri, bannaddiini ebigambo batandise obyogera, bannaddiini batandise olaba ekigenda okuddako. Ate njagala mbabuulire nti bwe tuba tuli mu lutalo olw'okuwewangula okwenunula, tusooka kuwuliriza nnyo enzira zonna. Abantu bagamba ki, bannaddiini bagamba ki, ensi etambule nti bweti ntufuna obulamu obukkakkamu, aye ntufuna obulamu obugenda otutwala mu maaso. Tuli basiimu nnyo mwenna bannaddiini abavuddeyo ne mubaako kye mwogera, tuli basiimu nnyo mwenna bannaddiini abalwana okulaba nga Munnayuganda afuna eddembe lye. Tuli basanyufu nnyo 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 eri buli muntu kinnoomu akola buli kimu ekisoboka kulaba nga tutambuza eggwanga lino. Era tuli basanyufu nnyo oli yenna ayagala Uganda ebeere ekyenjawulo. Era tuli basanyufu nnyo eri yenna Munnayuganda akola okulaba nga tufuna obwenkanya mu nsi yaffe. Bintu bingi, incidents nyingi zituuseewo, bintu bingi bikoleddwa, naye twongera obajjukiza nti waliwo amaanyi ga Katonda agatambula era nga Bannayuganda bangi tugawo. Nkulamusizzaako mukadde wange wonna w'oli. Kuba nti tunoonya abaana abo bateebwe ensonga era mbadde ku makubo gange nendaba
nti aba MK bali wano era mbadde manyi MK akola ki jeno ali wano nzise wano nga nzize kutuusa ddoboozi lyange nti nsaba jeno Muhoozi abaana abaasibibwa mu makomera ow'ebyobufuzi bateebwe kuba tebalina musango ekisookera ddala nti abaana abo baasibwa naye balina abazadde baabwe balina famire ze balabirira balina abaana bateeka okuweerera nsaba jeno Muhoozi era nzize wano nga mmanyi waali kumusaba abaana abo ekyomukisa omulunzi ngenza okulaba nga kulegeya waali era ne mugamba nti jenajja naŋŋamba jeno tagenda kubeerawo naye tuli mu kuweereza amaloboozi gaffe gakoleki gatuuke ndi wano nga nsaba eddoboozi lyange aliwuliriza ba MP baffe bonna bonna bakoze ekisoboka eddoboozi liyinza okuba nti Katonda agenda kuyita ku nzi abaana abo okuteebwa abaana abo bateebwe n'ekyokulala kyenjagala okubuulira mukama wange nti omwami eyali driver wa pulezidenti waffe Kyagulanyi maama we ali mu muluka gwange maama wa Yasini Kawuma byebintu ebimu byentunuulira nti abaana ba Kawuma nabo bwe mbatunuulira ndowooza kwabo abali mu makomera okuba nti abaana abo tebakyafuna saavisi bateeka okufuna abaana abamu baali bato nga bazadde babe babanoonya obulumi bwe bubeera ku mutima gw'omuntu jeno Muhoozi ng'anoonya obukulembeze abaana abo bwabata kijja kuba kitukoledde amakulu sebo ensonga endeese wano sizze wano nti nze kukyuka sisuubulira kukyuka era tekijja kubaawo nzize wano kuba nti netunoonya abaana abo bateebwe ensonga endeese wano sebo ejo emisege mugiwulira era wano we yabadde ng'ali n'aba MK be omulabye kansala abamu bagundi ba bedi bwanika obalengera babadde batudde Masaka nga obalaba baabano obalabye bedi bwanika awozambwe Masaka tewetaaga kukungibwa baabo olabye bonna abasinga baavudde mu nkambi ye batudde mu press conference bwe bagenda kwaniriza oyo mutabani wa Museveni kati njagala vidiyo entuufu etandike kubanga eyo message Dr. Bedi bwanika message eyo ndozo ogenda gifuna bulungi kyonna kye mubala okwonoona Masaka muline Aluna Kasolo mukwatagana ku mikolo mubeera babiri era business muzigabana meetings muzituuza ku hoteli ya Aluna Kasolo Sorosma Bangame Solo Heights eri awo ng'ogenda Erakai mbalaba kati njagala owulirize bulungi Abedi bwanika nga nkumaliriza Nyamutaagi Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere nkulamusizzaako nenkwebaza obuweereza bw'oliko mu Ekereziya Katolika mujjukira bulungi brother Deodat Aliganyira eyali alemesezza mutabani wa President Kyagulanyi okusomera ku St. Mary's College Kisubi era nga aweebwa ssente brother oyo okulaba nga omwana wa President Kyagulanyi amunafuya era brother oyo ebifaananyi ne birabika nga ali ne Muhoozi era nga balina kye bayisaawo najja ne mbabuulira nti amasomero agamu mawambe nabagambye mutaagingire Bishop Severus Jumba waliwo brother abadde ed teacher namwogerako ku St. Henry's College Kitovu gwe bayita Mugabo Augustine yono omulaba Augustine Mugabo oyo brother oyo Augustine Mugabo njagala mumutunuulire bulungi oyo omukulu ono mutendeke era wa Iso abadde yerimbika mu Munnaddiini nga yayingirira mu Brothers of Christian Instruction Augustine Mugabo ono gwe mulaba njagala mumwetegereze bulungi ebbaluwa yava mu Ministry of Education newandiikibwa kitaffe Ssaabasumba ng'emugamba tulonze Mugabo ono Augustine addire brother Deodat Aliganyira eyali atyobola omwana President Kyagulanyi kaakati Ssaabasumba n'olukiiko ne batwala ne bagala tekisoboka lwaki balonda ono ne bamulemesa kitaffe Ssaabasumba era amawulire ne gawandiika njabbalaga
kubanga amawulire gakiwandiika ne galaga bulungi lwa ensonga lwaki kitaffe Ssaabasumba yali agaanye. Brother Mugabo ne yeekandaga era Museveni n'akuba essimu n'abalala nga bagamba Ssaabasumba lwaki musajja waffe omugaanye. Kaakati wenjogerera essaawa zino Deodat aliganyira bamuwadde ekifo mu Ministry of Works. Ono brother Deodat, ono brother Mugabo abadde HM Assentenis obwa brother yabisuddewo bamuwadde omulimu ku Parliament oba Sergeant of Arms bikeebyo bamuwadde omulimu. Kibalaga ki? Bulijjo tujja ne tubagamba how Dictator Museveni penetrated the institutions, amakerezi amakanisa. Mission lwaki baali baagala agende ku smaaka waliwo okutta abaana abava mu Buganda, abaana bava mu Busoga, abaabwe baba treatinge bulungi kubanga kino ekintu kinene. Bano abasajja ekintu kye bazimba kinene, abamu temwagala kukiwuliriza. Ngenda baplayingira video emu egenda obbewuunyisa. Lindako kati wuliriza bulungi. Message eyo njagenda eri Eklezia Katolika. Era abazadde mubeere nnyo kiini mu masomero kati mwe muteeka abaana bammwe, kubanga amasomero gali penetrated. Amasomero bagayingira naddala agaffe ag'Eklezia, ag'Obwakabaka, amasomero ag'Obusiraamu. Bano abasajja ekintu kye bazimba kinene nnyo okwonoona n'okusaanyaawo. Kati bwe mbagamba ebigambo bino njagala mubitwale nga bikulu, njagala mubeere soba. Baagala kubajja ku mulamwa kubanga ekigendererwa kyabwe kinene nnyo nnyo nnyo. Nja muntagingire omanyi waliwo omuvubuka ono mbagambye teyakwatiddwa. Omuvubuka oyo abamuli emabega bonna twabategedde n'ekigendererwa kyammwe tukimanyi, era mission gye muyina ey'okusaanya Obwakabaka tugenda kugirwana. Nsaba buli muntu yenna ng'oyagala Obwakabaka bwa Buganda, ng'oli mu Buganda oba toli mu Buganda, luno olutabaalo lwe twatandise tulina okuluggusa, kubanga gino emiguya waliwo abagiri emabega. Ago amaaso g'olaba ago ag'omuguya guno waliwo abaguli emabega, era nga bano beetegefu okukola kyonna ekisoboka okusuula Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ekitakisoboka naye ffe ng'Abaganda tetulina kwetiiririra. Joyce Nabbosa Ssebugwawo bw'olaba nga yali emabega wa kino, oyo mukyala yasitula abataka n'asitula omuntu omu n'abatwala ewa Museveni, era ye missoni ze baamuwa n'eddiiru zonna Museveni amusiima busiimi. Najja ku opposition n'abega ba Dr. Besigye n'akola buli kimu ne musirika. Ffe bamumiraasira ffe tugenda kuttiira liiso ku muntu yenna ayagala okumanyira Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. I repeat, nga nkyali mulamu, nga nkyassa, tugenda kumeggana na buli muntu amanyira Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ekirala, nsaba message eno egende wa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mukama wange nkimanyi bulungi olutabaalo lwa struggle olukutte bulungi, ne waliwo emisosankule mission gye gibala eyagala okusaanyawo revolution ne struggle. Nabadde awo obanga bawa amawulire gano obanga leke. Bannange bwe mutalwana ku misosankule gino kitalo, nze byange biba bitono mbibagamba. Najja nenjogera ku basajja abamu emabega ne muyomba, mwafundikidde mu balabye.
era mubalaba ebibaddewo ne bye bali mu kwogera ne bye bateekateeka byonna tubimanyi. Era olukwe lwonna olukolebwa mu by-election ey'eddokolo ekigenda okukolebwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu, ttiimu mwenna tukimanyi. Mwabali mu paalamenti Anet Amongi ababuzaabuzizza. Nsaba Katonda ng'omusajja omukatuliki ali mu kisiibo atusaasire, kubanga bapoliticians abasinga bali contented. Bapoliticians abasinga buli woyogerera ku 2026 n'ogamba taliyo banyiiga. Ne n'obagamba basajja mmwe tufunye obwa kansala, tufunye obwa meeya, tufunye obwa MP, naye waliwo ekifo kye tutanafuna ekyobukulembeze bw'eggwanga ne bwe mbeera ne ba MP bameka nga tusimudde bulina bukulembeze bwa ggwanga. Muba mukootakoota mu Gaalumonde. Wallahi ya Mungu essaawa zino Olivia Lutaaya ali mu kkomera, Machete ya Sini ali mu kkomera, oli n'omusanga mu nkuba akukutana Anita Amongi, oli n'agamba munnange ffe sooka otuleke katongole. Bye mwogera biki? Tulinayo n'ababaka wa paalamenti abali mu kusaakaasi nti kaakati Bobi agenda beerawo mweno opposition gundi neri nga bye boogera. Omuntu ali mu diaspora, omuntu ali e Masaka awagira Nuupu, awagira Revolution, ye kyayagala kuwulira nti omusajja agenze. Naye bwe munadda mu kuliisa ebijanjaalo empiso, bangi mutunuulidde bu constituency wammwe kutegeka mipiira foundation mwetoololera awo. N'obabuuza basajja mmwe, luli bwe twali mu people power nga twasooka kutegeka mipiira, nga temwatusooka kutegeka health camps, si bibyo bitegeka. Ne twaba abamu main focus yammwe tekyali ku ggwanga, muli mu kabandabe kantegekeyo obupiira njogereyo mawulire kiggwe. Museveni ali mu kutambuza mutabani we, Museveni ali mu kutambuza muwoozi, era n'emigulenge mulaba abantu batandise okumagalala. Temusobola constituency zammwe kato tuli ab'emasa tweyanziza nnyo muganda waffe Katongole Julius, weebale ebigambo ebirungi ebyo byowadde eri abantu ate n'obubaka obulungi. Tusiima nnyo empeereza zammwe, mujja tuba kirungi nnyira muli kyakulabirako nnyo Uganda mu kaseera nga efuna obwetuwaze era nga tukomyawo eggwanga lyaffe nga bwe tulina okulikomyawo. Tuli basiimu nnyo era twagala Uganda etambule ebeere y'enjawulo, bannayuganda baginyumirwe ate naffe tuginyumirwe ng'abantu. Tuli basiimu nnyo nti tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna nga bannayuganda, era tujja kufuna eggwanga eddungi bannayuganda libaneeyagaliramu, buli muntu ng'aliwuliramu emirembe. So twebaza nnyo yenna alina kyakola okulaba nga tutereeza eggwanga lino. Mwenna twongera obbajjukiza nti tuli basiimu nnyo bakama baffe.